kati omuntu atuuka okukwata Bible oba Kurani n'awanika ku furo ya parliament n'akuba ebirayiro naye nga mu mutima gw'amazima agamanyi nti teyawangula mu mazima n'obwenkanya agenza okujja mu kifo ekyo nga abbye bubbi ng'aculumpatanyiza akumpanyiza omuntu ow'ekikulanga ekyo atuuliza tutegere bulungi talina kikolwa kiyinza kumulema kukola ne bwe kuba kutta muntu kuwaayira kubba okwa buli ngeri na buli kikolwa ekyekko ekikyafu omuntu atuuka okukwata Bible oba Kurani ekitabo ekitukuvu fena kye tusaamu ekitiibwa n'alayira naye ng'amanyi nti alayira yamala kubba era balozi njagala bagamba nti gwe banaasikayo nga yakuba ebirayiro oyo mumuteekeko X ajja kuba mutema awedde emirimu. Wenjagala okubuuza oba okubuuliza ekibuuzo kyange eri ggwe andaba nti mubaka ki eyakutte Bayibuli oba Kurani nga munnakibiina kya NRM nga muntu mulamu? Sikibuuza mu bubi, naye sinziira ku byali mu kampeyini, sinziira ku byali mu kamyufu kaabwe, ombuulira omuntu mulamu asaana okukwata ekitabo ekitukuvu akuba ebirayiro ng'ava mu kibiina kya NRM. Emmotoka ezo zinzijukiza butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatoba obwa Namunigina mu kutambula eggwanga lyonna ng'anoonya obuwagizi, anoonya okuzimba emirandiro okuva ku mwana asembayo omuto okutegeera NUP ennono zaayo n'okubeera ng'anyweza emirandira gy'ekibiina. We tutuukidde olunaku olwaleero ng'ekibuuzo ekiriwo, ababaka ba paalamenti aba NUP tebaalidde olukwe mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino bye biri ku mutimbagano nti baalidde mu Kyagulanyi Ssentamu olukwe, baagenze ne balayira nga mukama waabwe taliiwo. Bobi Wine wonna waabadde ng'azitowa akola amaanyi g'ekibiina, ababaka babadde nga ku byabwe, naye leero be bali mu kulayira. Ebigambo bingi ebiri ku mutimbagano. Of course tugenda beera nga tubikuba mu ttooki. Baaliddemu Kyagulanyi olukwe oba ddala kibadde kisaanidde balayire? Gw'olowooza ki? Ntandise na bibiri. Omubaka yenna yakutte Bayibuli naye ng'amanyi amazima matuufu gali nti teyawangudde, oba yakoze emivuyo, sinakindi waliyo omusaayi ogwayise n'aba afudde, ye n'alayira. N'enzija n'endowooza y'Abannayuganda abamu abali ku mutimbagano nga bagamba ababaka balayidde baaliddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe. Gwe kikyolowooza? Mu mboozi eno ndabye Shamimu Malenda akubye ebirayiro n'ababaka ba NUP abawerako leero bakubye ebirayiro era bakyagenda mu maaso n'okukuba ebirayiro. Mu ngeri y'emu tugenda kubeera nga tutunula ku bana Dumbuye peegi ye baagibbye, bagihakinze naye aguddewo endala. Ndowooza tugenda beera nga tubiraba mu maaso awo. Njogeddeko ko naye ku makya abaabadde bagamba nti yakwatiddwa amawulire makyamu, era ngenza okwogera naye ku makya abadde ava ku migration yawo okukebera ebiwandiiko bye nga birikirya bulungi, n'agamba erewe ngenda beera nga mbabuulira mu maaso awo. Mu ngeri y'emu Ibrahim Ssemujju Nganda avudde n'agamba nti ababaka ba NRM oba ababaka ne bw'obeera nga kale totegeera bulungi ebintu eby'ekisiru bw'obiwulira
yimirirako ku mugongo gwo. Yimirirako ku mugongo gwo biwakanye. Mu ngeri emu waliwo ebivuddeyo ebirala ku sipiika. Nabyo tugenda kujja tubiyitemu. Ibrahim Ssemujju Nganda tugenda mwetooloolirako nnyo ku nsonga eno olw'ensonga waliwo omulwanirizi w'eddembe munnamawulire Agatha Atuhaire abadde ayogera ku bantu abasinze okukola obulungi mu paalamenti n'anokola Joel Ssennyonyi n'abalala tugenda bayitamu. Bana Ssennyonyi, big up on yourself. Then ku bantu ababadde vocal Ibrahim Ssemujju Nganda, but Agatha agamba ti Ssemujju Nganda ebbanga Agatha lyakavaringidde paalamenti, Ssemujju Nganda abadde yeesiba ku nsonga zimu za first family, budget bweti netajjukirayo kuteesa ku kintu nti Ssemujju Nganda aleese ekintu paalamenti ekikubaganyako ebirowoozo. So Agatha Atuhaire agamba nti yabadde oba ali disappointed mu Ssemujju Nganda olw'ensonga nti ebintu byateekako ennyo essira bannayuganda si bye beetaaga okusinga, kubanga n'ebyo byassaako essira biba byayita mu paalamenti biwakanye nga tebinnayita, ne bw'ojja n'obibagamba nga byayita dda alaba nga kiba tekikola njawulo. Byonna ebyo tugenda bitunuulira, naye njagala tusooke akatambi kano ko tukagyewo. Abamanyi omuvubuka ono yagenda kunoonya nsimbi Bulaaya, ne mu kunoonya ensimbi kyannaku nti ate ebiriwo byebyo. Abamumanyi ali mu ddwaliro, simanyi ddwaliro ki, naye ndabye akatambi ako ne ŋŋamba owaayi nga nnina omukutu kijja kubeera kibi obutakozesa ddoboozi lye nnina oba oliawo okutuusa obubaka n'okubwongerayo eri abamanyi famire ye n'abasobola okubeera nga bagitegeeza omwana waabwe gye yagenda okuyiriba. Bintu si birungi. Soko katuwe eddakiika 5 okusobola okukola kyokubeerako naawe, naye buli kimu tugenda kukola ki, tugenda kukisooti nga Mr. Sharifu yakola ki, yakuleeta wajja nga okola delivery. Then bazadde bo amannya be baani? Godfrey Kaleere babeera ludda wa? Babeera Kabaale. Ate maama amannya yaani? Mama ye abamanyi omwana oyo oba omuvubuka oyo ne bazadde be musobola okusalamu akatambi kano ne mukongerayo ne mutegeeza bazadde be ti omwana eyagenda okuyiiya ebintu si birungi, ali mu ddwaliro, ebintu ebitambula bulungi. Nzikiriza tukole bwe tuti, tujje tutandike show y'olunaku olwaleero. DPTV Uganda, Dawn People Television. Abalimi basatu bali mu kulima, wabula omu abalima alina ekintu kyesiŋŋana mu ttaka, kyaliko ebiwandiike. Yasumula akacupa ako, mu kacupa ko munda mwalimu ejjembe era lyamwebaza ne mugamba gwe bali kunsumulula bali bansiba. Neliga buli omu ngenda kumuwa obugagga buli mwabeko ne kyasaba. Ono n'agamba nala kubeera mu byobufuzi ow'amaanyi mu ggwanga nga nze mmeeya w'ekibuga, n'amuwa omukisa ogwo, omusajja n'afuuka mmeeya. Omulala naye yasaba n'amugamba nala kubeera omuntu omugezi nnyo mu ggwanga lineno nga nze akola amasimu ag'ebbeeyi, nga nze akola ebintu bya tekinologi, emmotoka biki, ne bamuwa amagezi era n'akola kampani y'amaanyi. Kati omulala yali asigaddewo namubuuza tegwe ssebo oyagala tukuwa eki? Ejjembe lino yalifuusa, onamugamba sinagala bali bannange ababiri bakomewo tulime tumalirize luneno olubimbi. Ejjembe ligamba ekyo kyosabye nti nagala bakomewo era abakulu babakomeba nemwe mbwa mmwe kati mwede mugezi ga mundese ku lubimbi mundeka mutya ku lubimbi. Banne be bamutunulya ne bagamba kino kisiru. Ebikwana ekimu kyobola baze kati njigoba. Simanyi gwe bw'olabye akatambi kano oyizeemu ki, naye ebiseera ebisinga mikwano gyaffe gye tubeera nagyo egimu si gyonna
naye ate egisinga bw'obaako ky'otuukako baba baagala okomewo bafaanane, mufaanagane, mwenna mubeere baavu. Buli woba ne step gy'oyambuka mu kifo ky'okugamba okikoze otya, ekyo si kyayagala. Ayagala kulaba ng'ova eri gy'olaze akomewo munywe walagi wano mwenna. Ekyo nkimanyi naawe okimanyi. Katunuulira ogusajja guno. Bafunye omukisa, buli omu asaba kyayagala era akifuna. Gwe n'ogamba mbu njagala bannange bakomewo tulimu olubimbi luno. Ddala oyo oyinza mugamba ki? Mpa comment section. Oba genda mu comment section ombuulire endowoozayo ku katambi kano. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ng'ate mutwegasseeko akaseera kano. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Nja kusaba mukwano kwange video gimpeere like, eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Bingi ojja kubeera nga obifuna era nga obimanya ku depo n'okubitegeera. Nja kusaba nkutegeeze ku Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo ng'oyita ku nnamba y'essimu eri ku screen eyo, esembya 711, munoonyeeko akuyambe mu bikutaataaganya. Teweenyumiriza mu bizibu, mbunze ebizibu nabimanyiira. Teweenyumiriza mu butamanya. Noonya Sheikh Ashraf asobole okubeera ng'ate akuyamba. Ayagala okuzimba oba okuddaabiriza enju gy'olimu ng'ekaddiye, anoonya Abandiga Construction Solutions babeere nga bakuyamba, muyambagane, bakuwonye okubba seminti wo n'ebiringa ebyo. Basangibwa Rweza okuliraana Nikan Resort Hotel, oba obakubireko ku nnamba yaabwe esembe 222 basobole okubeera nga mukwatagana. Zikiriza tugende buterevu nnyo mu bigambo ebizze nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero katandike n'okulayira ndowooza. In fact katandike n'Honorable Nambooze Bakireke. Yalayidde lunaku lwajjo, then bwe yabadde ayogerako eri abalonzi be yabategeezezza nti Mao yali abawalawala ng'abatwala mu NRM. DP ng'amaze oggitunda. Katonda nga bw'atalya nguzi n'aleeta omununuzi oba ennunuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanunula n'abajja mu buwambe, era kakati ateekateeka agenda kubeera ng'amulabako depo n'okumwebaza. Duka ne DP yali omanyi ojjukira ono omwana ali Jenisitini bwe yabuuka kabangali nga poliisi emutwala. Bwekyo bwe nabuuka kabangali nga Mao anyingiza State House naye twali awo mu masaŋŋanzira nga tutandise n'okwekwata obubonero bw'essaawa obwaki, ne Katonda n'ajja atuleetera Kyagulanyi Ssentamu. Era Mukama n'atuwa NUP ekikubatiso kyaffe tugenye mu ngalo. Tuli basiimo nnyo eri ekibiina era tujja kuweereza ekibiina obuterekaamu. Njagala n'okwebaza abantu bano babiri. Sebo, njagala ontuusize obubaka bwaffe Secretary General ne ttiimu yonna. Eri President nteekateeka omwezi ogujja nze zennyini okubiteekamu engatto ngende mulabeko. Bagenda munoonye mulabeko ne maama. Ye Honorable Nambooze Bakireke ateekateeka okubeera ng'omwezi ogujja awuba olubu lw'ekigere munda mu ggwanga erya America okulaba nga sinkana omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba oliawo okumulabako n'okumwebaza. Indeed kyamagezi kirungi bwe ndowooza. Yes, bwe ndowooza. Etasiima ebula agiwa. Amazima tube benkanya. Singa si NUP, Nambooze naye yandibadde tali mu Parliament. Nga banne bonna era nabadde ndaba babadde bamubuuza ndowooza yabadde bukedde. Ne bamubuuza owulira otya
nga banno bonna be wali nabo bafulumye palamenti, gwe wekka gw'osigaddeyo. N'agamba kisa kya Katonda, bati nze ndowooza kujja kwa Kyagulanyi. Yes. Njagala otuwe katambi ka Bobi Wine bwe yali e Luweero. Bw'obanga wekkaanya akatambi ako, osobola okutegeera butya ensi bweyaayaana okulaba ku mukulembeze omupya ng'ayimiridde alayira okulembera eggwanga. Vidiyo eno esobola okunnyonnyola kuyaayaana ky'okuli mu mitima gy'Abannayuganda okulaba ng'eggwanga lino lifugwa ku muntu gwe beerondedde okuva ku maanyi gaabwe nga kalulu kaabwe. Era vidiyo eno esobola okunnyonnyola ddala abagamba nti baafuna obuwanguzi baabujjawa. Bwe kiba ng'omuntu asobola okuyimirira n'agamba bannaye tukwate bendera y'eggwanga, ensi yonna n'ekwata bendera y'eggwanga, osobola okwebuuza abagamba nti baawangula obuwanguzi bwabwe baabujjawa. Njagala okujjukiza nti Kyagulanyi yatuuka ekiseera buli mubaka n'amugamba genda mu constituency yo, genda mutambule mu bantu mu kuyega abantu, n'asigala bwannamunigina ng'atambula n'aba foot soldier. Naye buli we yatuuka ensi yafanga, yagwangawo ekigwo, buli omu yavunnamanga. Kikyenzijjayo nti Kyagulanyi yekka yakola NUP. Ojja kumpakanya oba ojja kukkiriziganya nange, Kyagulanyi maanyi mu NUP yekka nga ku bibegabega bye ye yaleeta ababaka n'abawummuzaawo. Kiruma nti omuntu asobola okujja okulayira. Natunuulira olunaku olwajja ababaka ba NRM nga buli ayogera ku mukama waabwe Mwami Museveni, nga annyonnyola ne bye yayogedde ng'alayira. Yatugambye ekisanja no sleep, newankubadde bya bulimba ne bo babyogera. Nalinze ndaba ababaka ba NUP nga kale boogera erinnya lya mukama waabwe. Ndabyewo omusajja gwe baali bawambye Kaluya, ne abalala balayidde bagenda. Ndowooza ne Gaayi ono Mudyobole, oyo Gaayi yazze ne ggaali ng'ayimba Kyagulanyi. Anyway, omuntu ataddewo amaanyi bwe gatyo, muwangule ebifo gye mugenda okuliira ebicepere, kubanga kati muli nnyerevu. Ne bwe guba muwendo nga baagala kukulamuza ab'NRM, kakati weeramula. Njagala tusooke tugende ku bakubye ebirayiro olunaku olwaleero. Tutandike ne Kyeyune mumumanyi owa Zungulu, abadde akola Zungulu ONTV, leero akubye ebirayiro bye oluvannyuma lw'emyaka 15 ng'ajja avuganya nga tawangula. This time round yakimeekinze. Mutuwa. I, Ivan Kyeyune, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Ivan Kyeyune, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to the Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God.
ye Ivan Cheyune, Shamimu Malende, Zara Ruirika, n'abalala bakubye ebirayiro. Shamimu Malende Malende Shamim, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. I, Malende Shamim, swear in the name of the Almighty Allah that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Ye Honorable Shamim Malende akubye ebirayiro bye wakati mu bibuuzo ebingi okuva eri abazze Lubo wa Sebina Javira, oyo ye yajjayo Mathias Mpuuga Nsamba, oyo ye Namayanja Mugalubindi wano mu Red, naye akubye ebirayiro bye olunaku olwaleero. Ani omulala awo? Honorable Kaluya, yes oyo naye akubye ebirayiro bye mabegakaawo twamubawaako ng'awambiddwa, akubye ebirayiro bye n'abalala bangi. Meya Mulyanyama kubye ebirayiro bye olunaku olwaleero okuweereza eggwanga. Mwenna abakubye ebirayiro ku side eya opposition, mostly eya NUP, tubasaba mugende, tumanyi ennumbers muyina ntono, but muraisinga amaloboozi gammwe eri abantu, eri Parliament. Joel Ssenyonyi ali omu, but eddoboozi lye liwulikika mu mangi, wadde gamuwakanya naye amazima gayitawo. Mwogere, speak, mwogere. Bayinza obbasinza numbers, but speak. Ye yalumbuye Teacher Fred Kajubirumbuye, ffenna tuzuukuse amawulire ne gatushookinga oluvannyuma lw'okulaba nti Fred Lumbuye akwatiddwa. Nina mama wange Jennifer ankubiddeko ku makya n'aŋŋamba, wamma kituufu Lumbuye bamukutte? Ne mugaa tekisoboka. One source nembaako gwe nkubira n'aŋŋamba nedda njogedde naye ali okay, just page bagihakinze. Then tukkiridde tulabe Lumbuye yasembyeyo kuteekayo, ndowooza yabadde Oboth ng'agamba nti Jacob Oboth mbwe ayinza okuba ye speaker addako. Bwe kiba kigaanye
awo Mau alyoke ayingirewo ye post gye yasembyeyo okuteekayo ebyazzeeko omuniga ne bahakinga page ne balyoka baleeta ba state ne balyoka baleeta list y'aba state agents ba spy mu Nuupu. Omuniga n'atandika okuwandiika nze Lumbuye simanya bampambye nkwatiddwa, I am now arrested, I need your help, share. Nakkirira n'ayambuka n'agamba nti nze Lumbuye nvudde mu struggle ebintu biganye, I have left the struggle officially. Ne tugamba what? Teacher yennyini. Then azzeemu ng'agamba ba student bange kapyaki ba mikwano nze natemye. Kakati nzizeemu okwogera ne teacher, of course nga buli muntu ali confused. Njogedde naye essaawa zibadde nga ze njogeddeko ko naye essaawa zibadde nga mmeka kandabe wano. Njogedde naye ku ssaawa zibadde 5 n'eddakiika 3 ez'olunaku olwaleero. Nanga muganda wange page bazitutte mubimanyi. Era mu kwogera aŋŋambye agguddewo page eri abagoberezi abamugoberera. Eno ye page empya, eno LBS TV eri ebadde Lumbuye Broadcasting Service, kati eno ye LBS TV. I'm fine and I'm safe. Eno ye page yange, eno ye page ya Lumbuye empya. The man is there. Simukwate, talina buzibu, ali okay. Era olunaku olwaleero ngambye agenda kubeerayo ne live kweno page. Agenda kubeerayo ne live ku page eno yennyini. Kati gwe wenna anoonya Lumbuye, tonoonya Lumbuye Broadcasting Service, noonya LBS TV. LBS TV nga bw'okiraba awo ojja kubeera ng'osanga page eyo empya. Ki ekirala? Aŋŋambye ali bulungi, akeddeko na ku immigration yawo okulaba ng'ebiwandiiko bye biryoke nga yes buli kimu kiryoke. Bano tebatusobola, konze here we go, tewali buzibu. So byebyo ebiva ewa teacher Fred Kajubi Lumbuye. We wish you the best. Tuveeyo tugendeko ku bato ey'ekalangala. Singa Katonda teyakikola bw'ati, omubaka Helen Nakimuli kuva mu bulamu bwansi, either olunaku olw'eggulo oba leero oba enkya yandibadde ali mu kulayira ng'omubaka owa Kalangala. Wabula kino Mukama teyakisobozesa kubeerawo, Nakimuli n'ava mu bulamu bw'ensi. Kakati bato yakomyewo, vetting zigenda maaso. Abo be bakulu abali ku electoral EMC, Electoral Management Committee, bali mu kuteekateeka abagenda okwesimbawo. Tuweeko ndowooza katini nnyo katambyako. Yeah, Madam Chair, I hope these are some of the people from Kalangala who wish to express their interest for the position. So may I, before I proceed, invite you to address them. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Kalangala kunga. Kunga. Kunga Kalangala kunga. Kunga. Kunga Kalangala kunga. Kunga. Our people from Kalangala, you're most welcome. Today is just a day for
for receiving, there is none with much. I know you people are very prepared, and you know, I think you know what NEP does in terms of candidate selection. These other initial processes. Okulondako ekibiina kitandise leero okulondako okulaba ani ayinza okiddira mu bigere. Oyo y'omu kwabo. Just njagala owulirize ogambe nti ono ajja kusobola ono tajja kusobola. Then njagala tutandike n'ono mutwe. Nampala Irene omubaka omukyala yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka owa Parliament ow'abakyala Kalangala. Nga nzize n'ebiruubirirwa bingi okusingira ddala nga nzize okudda mu bigere by'omuto wange Nakimuli Helen okutuukiriza manifesto ye n'ebiruubirirwa bye bingi bye yali atandiseeko, bingi bye yakolako ne bikoma mu kkubo, era ebingi abadde n'enteekateeka ebimaliriza mu kisanja kino kye yafuna naye kyatasobodde kumalirizaako olwa okufa okwagwawo nga kwa mangu. N'olwekyo nsaba bannakalangala banteekemu obwesige nsobole okutuukiriza ebyo omubaka bye yali tannaba kutuukiriza. Mwebale nnyo bannange. Ekibiina bwe kitaakuwa omukisa nekiwa omuntu omulala obuzaako ki? Ekibiina bwe kitampe mukisa ndi muntu assaamu ekitiibwa amateeka g'ekibiina. Nze nteekateeka okudda emabega w'oyo agenda okutwala kaadi eyo kubayo y'ennambika yaffe gye tutambuliramu ng'ekibiina. Tukidde emabega, odda emabega n'otambulira ku ekyo okuggyako nga bannakalangala balemeddeko ne bagamba nti nedda ffe tetwagala. Ne Sandi kyagadde ekyo nandyagadde nnyo ntambulire ku mateeka ag'ekibiina. Kiki ekikufuula ow'enjawulo bali abalala bonna abeesoboddeyo? Sebo ekinfuula ow'enjawulo sebo nina ground nywevu bwenneegeraageranya ne bannanga abalala. Ground enyweddemu nywevu bwe mbanjiraba buli wengenda nywevu mu kaseera akatono gye tunaamalira manyi ng'ekintu nja kuba nkikavarinze. Weewaawo oyo y'omu ku abo. Then just njagala naawe owulirize omanyi kati ng'osinziira ku mubaka eyaliyo yali mwogezi. Then tulabe ne kubaliwo oba oli awo ogambe nti ono then tuwe omulala awo. Erinnya lyange nze Nakigozi Roy, bannakalangala basinga kuntegeera nga Dembe, nviiridde Misonzi mu ggombolola y'e Bufumira mu parish ey'e Lulamba. Ekindeese leero ku kibiina badde nkomezaawo empapula eziraga nti neeyagaliza okwatirira National Unity Platform Bendera okugenda okuvuganya ku kifo eky'omubaka omukyala owa Kalangala District. Bannakalangala bakusuubire mu kinsonga ki z'ogamba nti ze zikuggyeyo mu bangi? Bannakalangala ekyamazima ebizibu byaffe bingi tebitandise leero ate era tebigenda kukoma leero, wabula nange nga Nakigozi ndi mwetefutefu nti singa mpeebwa obuvunaanyizibwa obw'omubaka omukyala ngenda gattako ku bakulembeze baffe abakadde we baakoma. Ebyentambula mu Kalangala kye kizibu ekisinga nno obukulu eyo, kubanga Kalangala yonna ebyobulimi, ebyenjigiriza, ebyobujjanjabi, ebyobulambuzi ekizibu ekiyinza okubiziyiza kiri eki ntambula, ate nga mazima tetufiiriddwako kimala. Ndi mweteefuteefu okuyimuzisa eddoboozi lyange
ku lw'entambula okusingira ddala nze kye ndabanga ekizibu ekinene ebirala nja binyonyola maaso singa tebakulabamu tebakuwa kale soko omutuwe singa tebamukulabamu mukisa soko okatuwaako mazima tetufiiriddwako kimala ndi mweteefuteefu okuyimuzisa eddoboozi lyange ku lw'entambula okusingira ddala nze kye ndabanga ekizibu ekinene ebirala nja binyonyola maaso singa tebakulabamu tebakuwa mukisa ne baguwa omuntu omala bwe mugenda okuvuganya amazima bwe batampa mukisa nja kudda emabega w'oyo bwe banaaba baguwadde mutembeete mutwale yonna gye mbadde nguza obuganzi kuba ekyamazima okusinziira ku bwe neeraba ne banange mbakira kuba ntambudde ebizinga byonna ebyewala 64 ebiriko abantu ate nange then ekibuuzo kibadde nti singa tebakulabamu busobozi ndowooza ekyokuddamu kibadde nti nja kudda emabega wa munnange muwa obuwagizi bwe mbadde nnina ne kasita oyongerezaako nti kuba bwe neeraba nze mbakira tuyinawo omulala okay kale sofa bebo be twakafunako n'abalala tujja bbeera nga tubaleeta bajje oba oliawo nabo batuwe ku ndowooza yaabwe katuveeyo ku NUP tugende butereevu nnyo eri omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda. Nganda Ibrahim avuddeyo bw'abadde ku mukutu gw'amawulire ogwa NTV enkya ya leero n'agamba nti mu paalamenti eno kwalite y'ababaka amazima gali nti si nnungi era avuddeyo ng'ayogera ku mugenzi Jacob Olokoli Oulanyah ebimu ku byayogedde bye bino njagala tumuwulirize. And I remember when Oulanyah became the speaker, Oulanyah was a very good speaker. He spoke about the quality of debate in Parliament and he said, you see, we must be a Parliament that will take decision according to research that we have done, the quality that we have put in. That's what Oulanyah set out to achieve. Unfortunately, he died very quickly. And then came in Amongi, my friend, who sits within the new NRM arrangement. For her, she even goes an extra mile. Even when you don't win the vote, you can vote yes and she says the no's have it. Because I think those are the instructions. Ye Ibrahim Ssemujju Nganda omu kuba legislator abalungi ababadde mu parliament. He have served 3 term, that is emyaka 15. He was vocal ng'ayogera. So avuddeyo n'ayogera ku parliament gy'abaddemu ne parliament egenda okuddako ng'alaga obulungi bwa Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah yali mulungi ne watya nga tetwalaba kaseera ke ka buweereza bwe nga sipiika kuba amazima gali nti Oulanyah yafa mangu. Watya nga twandituuse ne tugamba omusajja yatandika nga mulungi but Mungu yamujjulula tannaba kwonoona. That's why buli omu arifaringa ku ye nti he was a good man. Kakati Ssemujju Nganda Morgan tugenda kukyusaamu kawo. Ssemujju Nganda avuddeyo n'ayogera ku quality ez'abakulembeze ababadde mu parliament eno n'abaddayo. Mu byayogera agamba abamu tebakola na research. Njagala osooke ndowooza otuwe Joel Ssennyonyi ng'ayogera ku nsonga ya research n'ababaka ab'oludda oluwabula gavumenti okubeera abatono mu parliament. Ki kye balina okukola okukakasa nti wadde batono b'amaanyi? Mutuweko.
kati bwe buzibu tulina. Yes, ffe ng'ababaka era ntira okugamba bannange nti newankubadde tuli batono ffe tukole kitugwanidde okukola tukize obuvunaanyizibwa bwaffe mu namba zaffe entono amaloboozi gaveeyo ku nsonga ez'enjawulo tuyimuse omutindo gwaffe nti bali balina ennamba quantity ffe tubeere n'omutindo quality tukole research tweteketeeke bwogenda mu house weteketeekola research nakye amateeka gategeere n'ebirala otuuke wali ng'oli sharp nti yes ennamba zaabwe zijja kuyisa ekiteeso naye bannayuganda balina okulaba nti tukole ekisobokera ddala oba oli awo emanduso oyinza okuva nabo ne balaba nti ekale ensonga eno nedda kiyitiridde so palamenti kye tulina okukola eri ye Joel Ssenyonyi ani adawutinga obusobozi bwa Ssenyonyi bw'obanga owulidde Ssenyonyi oyinza olowooza nti amaze mu palamenti ebisanja nga 2-3 mwana wattu kyekisanja kyekisoose ne mu kisanja kyekisoose yakwasibwa obuvunaanyizibwa obunene okulondoola ebitongole bya gavumenti ne byonna yabikwata n'abikola bw'ati n'abiteerawo gavumenti n'egaana kukola gwayo naye nga ripooti azikoze then agenda mu kisanja kyakubiri kiki ky'osuubira mu Ssenyonyi then wano wajja omukulu amanyiddwa nga Ssemujju ng'ayogera ku quality of MPs nsaba omutuweeko. So your parliament has changed, the quality of us MPs has changed. There are many people in parliament who I don't think have an idea of what takes place as long as you go and pick your salary at the end of the month. But there are also still people who are quality. They are there. If you look agamba nti parliament omutindo gwayo abantu abamu tebamanyi na kyakola mu parliament bantu abagendayo nga balinze omwezi gugweko baveeyo basayininga omusaala gwabwe baddeeka bamekete era beeriire ne bakyala baabwe naye kino kyayogera kituufu naye nabadde ndaba emboozi ya Agatha Atuhaire nga annyonnyola ebbanga lyakavaringidde parliament. Ssemujju abadde confidently ng'ayogera ku bantu n'ebintu naye ng'amazima gali nti yagenda okuyingira parliament ng'agikavarinze emyaka egisoba mu 10 nga munnamawulire kati ng'amanyi ababaka abamu abamanyi ayogedde nabo abaggyeko zi interview ayogedde n'ebirala nga ye already kyayingidde akimanyi kati n'obumanyi bwayongeddeko emyaka 15 gy'abaddeyo kibadde kimufuula ow'enjawulo. Ebyo ng'obitadde ebbali Agatha agamba nti Ssemujju yamudisappointinze nnyo kubanga abadde yali munnamawulire aluddeyo mu parliament okumala akaseera akagere naye ebintu ebimu omukulu ono abadde tabyenyigiramu naye ng'omuwulira ali nnyo ku side State House ekozesa ssente bwe ziti First Family ekozesa ssente bwe ziti bannayuganda ebisi bye baagala okuwulira baagala kulaba ng'ekyo First Family kyekozesa mukiremesa wano mu parliament at least bakiyise ku mpaka naye ng'okubye enduulu. Agatha agamba kino mbadde sikiraba mu Ssemujju ng'era yeebuuza lwaki amala kulinda biri biyite ajje abyogereko eno. Then ayogedde ne ku Joel Ssenyonyi soka tufune Agatha. And Ssenyonyi, I think Ssenyonyi has done very well. I've heard about allegations that he's also taken bribes. I cover parliament. I've never received any proof to that. But when you look at what he's done when he was chairperson of COSASI, some of the reports that the speaker refused to for them to see the light of day, and then when he became LOP, I think he has done tremendously well. And in terms of being vocal, Ssemujju has been vocal and
doing very, very well, except that we found out that Semju raises issues only if they touch on the first family, and he has never raised an issue about the excesses of Parliament itself. And it turned out later during the exhibition that he was one of the beneficiaries of that. So that, I think, for me was a bit of a disappointment, because he is very knowledgeable. He has institutional memory. Sorry? And he had been there for quite a number of terms. Not as many as the Katuntus, for example, but he was also a brilliant journalist and he was covering Parliament before he became, so like that gives him like very good history. You've seen it when he's debating, and so on that aspect I give it to him. And say, bw'owuliriza Agatha akusigidde ekifaananyi kya Ssemujju abadde mulungi ng'ayogera, naye abadde nnyo ku nsimbi oba ku first family. Naye Agatha akugamba nti tareezingangako nsonga yonna, nsonga yonna, era agamba nti newe waaliwo parliamentary exhibition, mujjukira March to Parliament, okusayininga ababaka bagamba nti abano bakwata ssente eza obukadde 5 mu bumenyi bw'amateeka, nti ono teyasobola kino kukibeeramu because he was one of the beneficiaries. Y'omu ku abo baali baganyulwamu endi. Ojjukira bulungi abantu abamu baagana nga bagamba ono mukwano gwange, bagamba ku mpuuga, ono mukwano gwange, ono mukwano gwange. So n'obuuza enguze n'eriko omukwano. So ne omukulu wawe yagendera awo. So Ibrahim Ssemujju Nganda avuddeyo n'ayogera ensonga gye njagadde ennyo. Agambye nti bw'obanga obuuziddwa okusapootinga naye ate ensonga ez'ekisiru tosapootinga n'osapootinga n'ensonga ez'ekisiru, bino tubirabye. Era neewuunya ababaka ba NRM mbu balayira okukuuma constitution, balayira okuweereza eggwanga mazima n'obwenkanya. Oba balayirira ki? Because tebeesalirawo ago mazima. Ajjanga mu mutwe ayina ekituufu ng'era ayimiridde n'abaamulonda n'atuuka ne bamuyita mu kokasi ya NRM. Olutuuka mu kokasi adde omutwe musiimuule, ng'era akutte nnyo bakama be bamugambye noga ye abantu bano waagwana kawaanye ki. So tuweeko ku Ibrahim Ssemujju Nganda. When we had a debate in the 9th Parliament on oil, the motion moved by Honorable Sechikubo and Katonda and Gerard Karuhanga, we had a debate over 2 days on the same subject matter. And we allowed people who had done research, the rest of us, because we are benefiting from them, Katonda, Sechikubo, Karuhanga. The rest of us just came in after listening. That has died. I don't remember any matter in Parliament that has been debated for more than 3 hours. 1 hour, voting machine begin. So I want to encourage especially the opposition who have, including NRM people, because I told those who were training in Entebbe that even if they ask you to support something stupid, at least understand it. Then you'll go home, know that what I have supported. Okay, kale byebyo. Then Joel Ssenyonyi ayina gye buvuddeko ensonga ze yajja n'ayanja eri abantu. Ze nandyagadde oba oli awo tuziyitemuko. Nja kusaba otuwe ku nsimbi amongo za receivinga ezimenya amateeka. Mutuwe ya mirundi ng'esatu. Okusookera ddala waliwo ssente
eza padiem speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days nafuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 116. Yali Italy naku 4 obukadde 998. Padiem Kenya Assembly naku 43 obukadde 653. Nagende Midrand South Africa obukadde 3 milioni 18. Nagende Kenya naku 3 obukadde 487 n'endala. Sente zino of course tebannazegana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali. Manyi tuyina kye tuyita IFMIS, government system ya capturing sente nsasanya ya sente zonna eza consolidated fund. So gye biva bino kyovudola abatebabyegana. Kakati obuzibu buli ku kino ekya Padiem kya mirundi 2 okusookera ddala zino sente empitirivu. Speaker bw'aba atambudde afulumya eggwanga aba aweebwa $909 buli lunaku. Naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu $10,000 buli lunaku. Kati nze nga mbuuza byakyuka ddi? Kubanga regulations zonna tuzirina kiri standardized buli omu zalina okufuna. Kati byakyuka ddi okuva ku $900 ne bituuka ku 4,000 buli lunaku? Speaker yatula yenga n'agamba nti mbikyusizza. Ekyo ngamba kikyamu. Ekyokubiri ziri ennaku zonna speaker teyazi traveling teyatambula. Kubanga bw'ozigatta ziri ennaku 164 mu mwaka. Kiba kitundu kya mwaka kyenkana. Byebyo biva mu parliament ey'eggwanga. Joel Ssenyonyi atukoze bulungi nnyo. Amazima atukoze bulungi nnyo. Era tugamba nti tajjanga okwo. Then tuyina Ssemujjuŋŋanda yalabula ku luno yakolanga mulanze eri Speaker Anita Among. Era ebigambo bye bino soko bituweeko. David Muhoozi, former CDF, and usually is the one who comes here because the Honorable Tafire doesn't come. He came and told Parliament that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kainerugaba, he said, I disagree with that minister. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain, immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of Parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This Parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. For members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item.
Speaker ayina engeri gy'adifendingamu gy'adifendingamu abakulu. Naye oba olunaku ne lukeera ku makya Speaker ayinza kuba ayogera bigambo ki? Oba bigambo ki by'ayinza okubeera ng'ayogera ng'olunaku lukedde ddala? Anyway, tetujja kusukkawo awo. Njagala kwebaza wenna atambula naffe. Tuwebale nnyo, weebalire ddala okubeera ng'otugoberedde okuva we twatandise okutuuka tugenze mu maaso n'okuba nga tuwunzika emboozi eno. Twagala baagaliza akaseera akalungi okutuuka tunaakomo ne vidiyo endala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Morgan yali ku lenzi, yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa atukuume. Depo nammwe abatukuumire. N'eggwanga lyaffe alikuume. Mbeere bulungi, mweraba.